Mukama mutya abeekumira ku Ssenga Faith 256 mbaaniriza olunaku lwaleero. Mwebale kubeera nga mumpuliriza yonna gye mba musinzidde nammwe abandaba. Mumanyi ogamba nti Ssenga vidiyo munnange nkola live wano eno era videos gye ziri. Gwe yeetaaga okundaba genda ku channel kuno, kebera bulungi ku dashboard, clicking awo kafaananyi bajja kuleetera video shorts lives. Gwe koona mu lives ojja kundaba na mu shorts mwendi. Sitera nnyo okukola videos zino nyimpi sibiramu, naye video zange empanvu eza live nkola live nga ntudde mu kamera era oba ondaba. Leero tugenda kwogera ku style z'okwezina abakyala ab'embuto ze bakyasinze okwagala. Naye kijja kundeeta eri ekibuuzo ekyambuuziddwa nti Ssenga, okubeera nga okumenya kye ki era kirina mugaso ki? Njagadde nakyo nkizingire wamu mu vidiyo eno kubanga kye kimu ne ku bintu bye tulina okukavaringa ebiri ku lisiti yange. So, ekisookera ddala, okumenya kubeera kwa mukyala ali olubuto. Omukyala bw'abeera olubuto alina exercises ze bamukozesa oba ze bamulagira okukola, alina eddagala ly'anaabafe mu Baganda likuyambako mu kumenya. Okumenya kye ki? Okumenya kwe kubeera nga weetegekera okuzaala okuli smooth, nga otegeka amagumba go gano okubeera nga gasobola okwaniriza omwana. Ebiseera ebisinga singa obeera mufunda wansi ng'amagumba go gano eno si magazi bulungi, kikuviiramu okubeera nga bajja kusala busazi ng'ozaala. Naye omukyala bw'abanga yamenya bulungi, amagumba gano gabeera steady era gabeera nga gali flexible, aba asobola okubeera nga azaala bulungi. N'ekirala emmana ye eba eseerera bulungi. Kwe kubeera nga bakunywesa eddagala eryo ne bagamba nnyo okukana akadagala. Okunaaba eddagala kikuyambako okubeera ng'ogenda kubeera n'amaanyi nga toli munafu mu kaseera k'okusindika omwana. So, kale tugende mu vidiyo yaffe eya leero. Olunaku olwaleero njagala njogereko ku style z'okwezina abakyala ze bakyasinze okwagala ab'embuto. Abakyala abamu omufuna embuto mweraliikirira nti kaakati Ssenga nafunye olubuto, omusajja wange tasulirawo, kitegeeza ajja kwenda. Kituufu, abasajja abamu abatasulirawo aba alinze obutagumira myezi 9 nga takombako. Ewiiki, omwezi asobola obbigumira, naye emyezi 9 kituufu abajja kwenda. Sigambye bonna munkwate bulungi, naye abamu asobola okutegeera n'amanya nti mukyala wange yafuna olubuto tajja kusobola. Naye nga bakyala, kino kye mbagamba kye kino, teweeraliikirira ng'ofunye olubuto nti kaakati ate ebyokwezina ate omwana tugenda mmukosa ate. Nedda mukwano, okwezina kirungi nnyo era kiyambako omukyala mu kumenya. Ogenda kulaba engeri gye kikuyambako mu kumenya era tofuna lubuto n'olwekwasa mu bundi lubuto sobola kwegatta unless ng'abasawo bagambye teweegatta, kuba beera balina kye balabye ekiyinza okubeera ng'okosebwa oba ng'oluusi omwana akosebwa. Bwe baba be bakulagidde medically teweegatta, naye ggwe we banga ndoboozayo nti bwe nfuna olubuto ate okyasobola okwegatta ate era n'onyumirwa bulungi nnyo ate era n'owoomera omusajja we. Ekisookera ddala omukyala ow'olubuto aba awooma. Lwaki? Abeera aseerera wansi kubanga emmana yo etandika okuzaala amazzi ag'enjawulo agalina okubeera nga gasukkako ku g'omukyala. Naturally, nabagambe emmana etondebwa erimu amazzi gaayo era erina ebika by'amazzi byezaala oba byebundula. So, waliwo amazzi agalina okubeera mu mmana yo nga go mwegali ng'emmana tekala. Singa eba ekala, weesanga ng'ofuna infections ebitaggwaawo, weesanga nga ovaamu ekiswa ekitategeerekeka. Amazzi ago galina okwoza emmana. Bw'oba oli lubuto, mucus oyo oba eminyira egyo oba amazzi ago geeyongera, production yaago yeeyongera olw'okuba hormones zo zibeera nga ziri active nnyo ate nga ziri waggulu. Kigaleetera okuba nga gaba mangi. Kitegeeza omukyala ow'olubuto abaamu amazzi, emmana eba eseerera. Amazzi ge njogerako ge gaseerera abaami abamu ge bakyasinze okwagala. N'ekirala, emmana ye ebaamu akabugumu. Ky'ova olaba omusajja abajja kunyumirwa okukuzina era abajja giwoomerwa. So, styles ki ze tusobola okukozesa nga tugenda okwezina mu mbeera ng'eyo? Style esooka gye tugenda okutunuulira y'ey'akajeeko. Kajeeko nze ngisomesaako. Omukyala yeebaka n'atunula ku ludda
katugambe olw'ekisinge omwami naawe ne mwebaka n'otuna ku ludda olw'ekisinge mwena muba mutunudde ku ludda lwe lumu then n'omuyingira ng'ova mabega. Sayiro eno abakyala ab'embuto bagyagala nnyo lwakubanga ebawa emirembe. Kasayiro kano ka mirembe nnyo, teweetaaga maanyi gonna gw'oteekamu. Olubuto naye luba lunene nga lukoma eri weebaka, ekisooka obeera ku ludda. Kimanyikiddwa nti omuddolo tuba tukkiriza kwebaka n'otuna waggulu ng'oli lubuto, so kitegeeza kamishoni tuba tukajjamu tuka-eliminatinga wabula munkwate bulungi. Ssaawa zino ze njogerako zeezo ng'olubuto lutandise okuzimba nga tugenze oba mu semesita ey'okubiri eba ey'okusatu. Naye wano ng'olubuto lwakagwamu osobola okwezina mu sitayiro yonna kubanga luba lukyali nga kikyali kisayisayi kitonda butonzi. Olubuto lutandika okubeera nti omwana atandika okubeera responsive mu lubuto nga lwa myezi 4. Awo abeera atandise okutondatunda okubeerako amaaso naye wali aba kisayisayi. So oba osobola okukola kyonna, sigambye nti waliwo kyaba agenda okukola nti oba ku damaging kuba kino, oba osobola okukola sitayiro zonna z'oyagala okukola era oba okyasobola okwezina bulungi nnyo n'omwami wo. So olubuto bwe luba luvuddeyo nga lukuzeemu, kitegeeza ojja kukozesa ka sitayiro ke tuyita akajiiko kenva okunnyonnyolako awo. Kalungi nnyo eri omukyalo w'olubuto kubanga kakuyambako okubeera ng'owulira oli comfortable ate n'ekirala tolina pressure exertinga ku mubiri gwo. Teweetaaga, omusajja tagenda kukuyingira nnyo kubanga wabanga muli mu kajiiko omukira guba teguyingira ddala kutuuka eri wansi. So obeera okay. Ndowooza owulira engeri gye nkugambye. Obeera mu mirembe gyo. Kikuwa omwagaanya n'okubeera ng'osobola okuweeweeta ku musino gwo oba oyagala, okubeera ng'osobola okwongera ku bwagazi bwo n'okubeera ng'osobola okwongera ku kutobya emmanayo. So kasayiro kanene abakyala b'embuto bakaagala nnyo olw'ekyo. Kasayiro akalala ke tuyita side by side. Kano nno nga mwenna mwebaka ne mwetunuulira. Nga woneebaka mu buliri n'otunuulira omwagalwawo, then omwami yeesikamu katini nnyo n'abeera nga adda emabbali n'abeera ng'asobola okukuyingira oba okukuzina bulungi nnyo. Kasayiro kanene nno kalungi olw'okuba nti omukyala era teweetaaga maanyi. Tekagenda kukooya, teweetaaga kutama, teweetaaga kukola ki. Ate n'omwami wo aba akuzina oba omutunuulidde. Nabagamba kinyuma nnyo okuzina omukazi ng'omutunuulidde oba omukyala ng'omutunuulidde gw'oyagala, si bano b'okwegatta obwegase nabo. Omuntu anyumirwa nnyo okutunuulira omuntu ng'amuzina. Kiyina engeri gye kibeera kikwongera amaanyi n'obwagazi. Then kasayiro kaffe akalala ke tugenda okutunuulira ke k'okubeera nga ggwe kennyini omukyala osobola okutuula ku mukira n'oguzina. Kino kiri ku ggwe, si bonna tebakisobola. Waliwo n'ababeera nga tali lubuto naye nga tasobola kukikola. Kasayiro kano kalungi kubanga nti gwe weepimira speed, gwe weepimira obuwanvu bw'ogenda okuyingizaayo. So kabeera kalungi era kabeera kajja kukuwa bulungi nnyo emirembe. Kasayiro kaffe akalala ke tugenda okwogerako ke k'okubeera nga omwami yeebaka ku buliri then gwe n'omutuulako era waggulu naye n'obeera ng'omukubye omugongo, then osobola okwewanirira ng'okutte amagulu ge. Okijjukirayo aba yeebase wansi, otuula waggulu n'otuula ku mukira then ne weewanirira ng'okutte ebigere bye, then n'olyoka obeera ng'omuzina era nako kabeera kalungi nnyo eri abakyala. Wabula busitayiro buno bw'ommenye nja kukubiriza nti singa otuuka mu mbeera ng'owulira waliwo ekitagatta nga muli kwezina owulira bubi, communication oba okwogerezeganya kyeyandibadde ensonga naddala ku mukyalo ow'olubuto. Bw'oba owulira ng'owulira bubi musobola okukyusa n'omugamba kano sijja kasobola, kano sikaagala, kano communicate. Omuntu omubuulire ky'oyagala, mubuulire ky'ofiiringiramu comfortable, mubuulire ky'otafiiringiramu comfortable. Naye nga bw'obumu ku busitayiro obuli recommended oba abakyala ab'embuto bwe bakyasinze okwagala olw'emirembe egibulimu. Nti omukira tegubeera nnyo munda, teguyingira nnyo kutuuka ku nnabaanayo kuba nabagamba nti emmana okuva weetandikira ekoma ku mumwa gwa nnabaana kwennyini. So guba ate nga mu biseera by'omukyala okubeera olubuto nnabaana ye ebeera so sensitive. So tuba twewala okubeera ng'omukira guno gugikwonerera. Kati bwe muba mukola busitayiro nga buno kitegeeza
tagenda kubeera nga akukoona ku mugongo n'abaana, obugenda kuba weewala ebintu ng'ebyo. Musikirize nkome wano, temwetaaga subscribing ate na subscribing edda yebale kwekuumirako. Mbaagala nnyo ate temujjanga okwo. Mbaagala nnyo nga bwe munjagala era Omukama abankuumire abampere kye musinga okwagala. Alina ekibuuzo sookintira mu comment section, nja kuba nkuddamu. Bwe kiba kyetaagisa kola vidiyo, nja kuba nkola vidiyo nga nkwanukula. Yeah, yeah.